إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا tumwebaza Allah nyini buyinza abuwungezezza nga tukyalimu abo abasiza ku mwaliro guno ogw'ensi. Tumusaba Allah asse okusaasira n'emirembe bidde eri nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatujjira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu, ekyengeri ekisinga obunene mu bulamu buno obw'ensi, kyengera kyakubeera nga Allah atunywereza ku ddiini eno ey'obusiraamu. Kisabenga nnyo Allah abeere nga akunywereza ku ddiini ey'obusiraamu, diinul anbiya, yeddiini y'abannabbi Allah be yatuma, yabatuma n'eddiini eno ey'obusiraamu. Era nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzimu edduwa ze yasinganga ennyo okusaba Allah, ze yayitirizanga ennyo. Allahumma ya muqallib alqulubi wal absar thabbitu qalbi ala dinika wala taatika. Yasabanga nnyo Allah anyweze omwoyo gwe, amunywereze ku busiraamu, aleme kuwuguka. Bw'abanga nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalu nnasi ibadatan, eyali asinga abantu bonna okusinza Allah, yeegayiriranga Allah amunywereze ku busiraamu. Ate oluffe mulaba abantu bangi bawuguka ne bava mu busiraamu ne balokoka ne bayingira obusamize, naye Allah yawooninga dda n'atugaa nti waman yartadi minkum an diinihi fayamutu wa huwa kafirun, yenna aliva mu ddiini ey'obusiraamu naafanga murtadi, oyo Allah agenda muyingiza omuliro jahannam. Teriyo zambi bbi nga zambi lyakuva mu ddiini ya busiraamu. Obushiriku bubi, obukafiiri bubi, arridda omuntu okuleka obusiraamu n'abuvaamu n'alonda ekirala. Kyava nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaa nti man baddala diinahu faqtuluhu. Bwe tubeera mu nseeramu za shariya, omuntu yenna akyusizza eddiini busiraamu n'alokoka n'agenda mu busamize n'agamba sikyali musiraamu, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba faqtuluhu, mubeere nga mumutta, attibwe. Lwaki attibwa? Olw'okwonoona kwe society, olw'okwonoona kwe abantu abalala. Ekyo nno ekikemo kinene kiri mu buli famire naddala mu famire ezisinga obungi
ekikemo ky'abamurutadi abava mu busiraamu. Ate n'osanga nga famire ezimu zibaleka ne zibaaniriza ne balisiivinga n'ebirabo okuva gye bali. Abantu abo balitegeera ddi obubi bwa ridda obw'okuva mu busiraamu. Abo tebeetaagana kubeera mu WhatsApp gurupu za famire abava mu busiraamu olw'obwonoonyi bwabwe. Beetaagira ddala okuteekako embago boycott ennene okuviira ddala mu famire ne mu society ne mu busiraamu olw'obubi bwabwe. Yava Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yagaa nti walmurtadi asharru min alkafiri al-asli. Murtadi yenna mubi nnyo, yasinga obubi okusinga omukafiri ow'ekikolo, kubanga ayonoona, ayita abalala bamwegatteko. Murtadi bw'ava mu ddiini ey'obusiraamu fartadda an diinihi wa baddala diinihi, n'akyusa eddiini ye, taziikibwa waziikibwa basiraamu, takolebwako mukolo gwonna gwa busiraamu, tayanirizibwa birabo biva gyali olw'obubi bwe. Naye ebijja abantu mu busiraamu aljahlu biddiin, abantu obutamanya busiraamu, naddala obutamanya senga bwegattamu lubaale, ate kiba kisusse. Bannange teriiyo kibi oluvannyuma lw'obushiriku n'obukaafu bw'Abayudaaya n'Abanaswara nga bukaafu bwakuva mu busiraamu. Mutwalekawo ekisinga obulungi, fayartaddu an diinihi, n'aleka eddiini ye bi aradi min adduniya, n'obuntuntu obw'ensi omutali. Naye aljahal, obutamanya, senga bwegatta mu lubaale. Bannanga abasiraamu muve mu kweraguza ne lubaale. Lubaale nnuma, lubaale yagambibwa ati, misambwa gyagambibwa egiti, mpewo z'ekika zaŋŋambye. Kasita oneesembereza aljahalu, obutamanya, daa'un katil, teriiyo bulwadde bukyasinze kutta nga tebumanyi kansa, tebumanyi sukaali, tebumanyi siriimu nga bulwadde bwa butamanya. Naye ate we bwegatta mu lubaale kisukka. Tusabire nnyo abaana baffe tuleme nnyo kuweebuuka ku nsi kuno. Kikwasa ennaku kyennyamiza okuwulira nti mutabani we yalokose, muwala we alokose, yazimbye ekereziya, yazimbye essabo. Owulira ekintu nga kikunyiginya, kikujigija wano ku mutima. Naye ate abazadde abamu abaana abo bakoma kubasuusuuta. Omuntu avudde mu ddiini akuleetera ati ebirabo n'akyama mu makaago n'akuwa sukaali, era alitegeera ddi nti kye yakola kikyamu. Abantu abo babi nnyo, beetaaga okuboolebwa n'okujjira ddala mu WhatsApp gurupu za famire, kuba ye aba ayisaawo bibye. Yesu akwagala. Aleluya. Bannange nze nalaba amazima. Abantu bonna abava mu ddiini babi nnyo n'okusinga abakafiiri ab'ebikolo. Tusabe nnyo Allah atuwonye ekizibu ekyo, kubanga kisensedde mu buli famire. Allahumma ya muqallib alqulubi wal absar
tuyitirizenga nnyo okwesabira. Ayi Allah gwakyusa emitima, thabbitu qalbi ala dinika wala taatika. Duwe endala Allah yagituyigiriza eri mu Qur'an mu suratu Ali Imran, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allah towugulanga mitima gyaffe oluvannyuma lw'okuweebwa obulungamu buno. Sabanga nnyo Allah alla yazigha qalbak, aleme kuwugula mutima gwo. Gusobola okuwuguka n'emikwano emikyamu gy'otambula najjo, gusobola okuwuguka n'essente ze bakusuubizza, gusobola okuwuguka n'ebitiibwa bye bakusuubizza, naye ekizibu ekyo kinene. Simanyi eyo famire etakaaba nakyo, naye tusabire ennyo abaana baffe, ate naffe twesabire tuleme kugezesebwa na kigeze ekyo kyakuwuguka kuva mu buki. Kale at least obeera mu busiraamu ng'esswala bwe zikuyitako, nga bw'osaalasaalamu amatobotobo, at least, naye nga tovudde mu busiraamu, naye nga tovudde mu buki. Sitegeeza nti okuleka esswala kye kirungi, kubanga n'ebibi tebyenkanika, ebibi bisingagana. Nga bw'olaba shiriki yali waggulu, bidaa ekuddako amazambi amanene. Omuntu ayenze ku mwana we teyenkana n'ayenze ku atali ku mwana we, ate nga bonna buki bwenzi. Ayenze ku maharimu, abantu abamuzira, bannyina, abaana bennyina, waliyadhu billah. Tasobola kwenkana n'ayenze walala, ayenze ku mulirwana, teyenkana n'agenze n'ayende ebbali e Kasese weya. Ate nga bonna buki, kati ebibi bisingagana, naye at least omuntu awangalira mu busiraamu ng'esswala bwe zimuyitako, at least bw'asaala yasiri waayo, bw'asaala ku zuhuli bw'atyo, naye nga tavudde mu buki. Omuntu ava mu busiraamu bilqawuli n'ekigambo. Senga oyatula n'ogamba obusiraamu mbutadde, omuntu ava mu busiraamu n'ekigambo. Kigambo kijja omuntu mu busiraamu, oba n'avuma Allah, n'avuma nabbi, hatha qawlu. Ebigambo bisobola okujja omuntu mu busiraamu. Omuntu asobola okuva mu busiraamu bilfiili n'ekikolwa. Kamani yasjudu ala sanami, senga omuntu bukyenkya n'agenda n'avunnamira essanamu, avudde mu busiraamu na kiki? N'ekikolwa. Omuntu asobola okuva mu busiraamu n'ekikolwa. Kama yatruku ssala bilkulliya, ng'omuntu aleka esswala bilkulliya, nga yazirekera ddala. Tayatudde nti nze siri musiraamu, naye ng'ebyesswala yabikola ki? Yabivaako, si byaliko. Bilkulliya ye tasaalira ddala, si yidi, si jjuma, si swala. Abo mu nsi gye bali. Omuntu asobola okuva mu busiraamu bil itikaadi, n'ekyo kyakkiriza ku mutima gwe, ni waba tayatudde bil itikaadi, naga nti mu mutima gwe Allah taliyo, busiraamu si ddiini. Bil itikaadi ni waba tayatudde, kassa kimubeera mu ki? Ku mutima gwe, mu nzikiriza ye. Era omuntu asobola okuva mu busiraamu bishakki, n'okukola ki? N'okubuusabuusa. Ezo bayita usulu ridda, ebikolo by'okuva mu busiraamu: alqawl, alfiil,
al-i'tiqad ashak, okwatula ekigambo ekikujja mu busiraamu, okukola ekintu kyonna any action ekujja mu busiraamu. Al-i'tiqadi okuba nekyokkiririzaamu kyokakasa ku mutima newankubadde toyatudde. Ashaki nokukola ki? Kubuusabuusa. Naye tusabe nnyo Allah atuwonye olumbe lw'okuva mu busiraamu, aluwonye n'abantu baffe. Era nze wembeewuunyiriza abasiraamu abamu abawasa abantu abatali basiraamu, muba mutadde akatyabaga akanene eri famire, eri abaana bammwe, okujjako omukyala nga wamusanga nga yasiramuka. Munnaye saali musiraamu naye wonsangidde nakola ki? Naye bino I love you, I love you too, can I marry you? Ati gwe jini nja kutola shahada ate onjagala. Love olowooza ewangala emyaka emeka? Ani ayinza okumpa emyaka gya love? Waliwo efiira mu ssaawa egi, waliwo efiira mu kiro eki. Kati bw'onoobuguma ng'ekisiramusizza omuntu mukwano, suubira nti omukwano tegulasitinga, tegubeerawo. Si bwe kiri? Kati omuntu neewuunya muntu kwagala kuleeta mukyala, kwagala kuleeta musajja amusiramulire ku mukeeka lwe babawuuwa. Nzize noono munnange si musiraamu naye yasazeewo akole ki? Njagala atole shahada batuwoowe. Awo wenyini ku mukeeka imaamu asooka mu shahada gamba ashhadu, bambi musajja tamanyi na kukyogera, oba mukazi wattu yeesibye n'akakaya kamukomeeno ku matu alinga ayambadde enkutu, ajja kutereera. Towasanga omukyala ng'oga nti ajja kutereera, tofumbirwanga omwami nti ajja kutereera, kabeere mubbi. Bakugere omwami mubbi ajja kutereera inshallah, Allah yalungamya. Tetuteekawo kusuubira kuba tomanyi. Bajja bayiga ababbi bamusanga mu bikunta nga bakuba ku muki, obanga basiba luzira, obanga bakuba masasi. Towasanga mukyala mbu ajja kusiramuka atereere. Tofumbirwa mwami ng'omusuubiramu mbu alitereera. Bwe kibanga ekibasika okufumbirwa abantu abo laavu, ezzadde mulitadde mu katyabaga lye mugenda okuzaala, n'abaana bennyini bajja kubeera confused. Eno maama asika ne taata akola ki? Ne taata asika. Kati omwana abeerawo ng'ali confused, ali ku ddiini ki? Message eyo njagadde etutuukeko. Olwaleero njagala kwogera ku kikemo ffenna kye twolekedde, fitnatul intikhabat, ekikemo ky'ebyokulonda kwe twolekedde. Omuntu alina kiyitamu atya? Ekisookera ddala baganda bange abasiraamu ne bannayuganda ffenna, obulamu buno Allah bwe yatuwa yabututeresa buteresa. Teriyo kisinga bbeeyi oluvannyuma lw'obusiraamu nga okukuuma omusaayi gwo. Tuleme kweteeka mu kuzikirira, era lema kuteeka ssuubi lya kukyusa bulamu bwo nakalulu. Leka kuddira ssuubi nti akalulu ke kagenda okyusa obuki? Obulamu bwo. Akyusakyusa obulamu ye Allah. Akyusakyusa obulamu yani
naye abantu baddidde obulamu bwabwe essuubi ne baliteeka mu kalulu bwe tunaalonda nga obulamu butereera. Okulonda leka kuteeka ssuubi mu bulamu bwo era leka kulagajjalira bulamu bwo. Obulamu bwo kikulu n'okusinga akalulu. Tukuume emirembe, twewala ebintu ebikyankalanya eddembe era twewala ebintu ebirimu okusosonkeza abalala. Twewale buli nsonga yonna ereeta okuyiwa emisaayi gy'abantu. Obusiraamu bwatulagira okukuuma emisaayi. Okukuuma omusaayi gwo kikulu n'okusinga akalulu, kubanga obulamu bw'omuntu kye kikulu. Ntegerekisi, tukuume emiki, tukuume emirembe. Edduwa gye tulina okuyitiriza okusaba ennyo Allah tukusaba otuwa ekisinga obulungi, kubanga Allah yamanyi kirungi kiri luddawa, ffe tetumanyi. Tuyitirize kusaba Allah nti ayi Allah tuwe ekisinga obulungi. Fitina yonna buli bweba etandika efaanaganako nga bw'olaba akawala akato. Omuwala omuto buli waayita mu balenzi, mu basajja, buli omu amulaba nga mulungi. Naye bw'omala omumuleeta awaka, gy'ogenda owangaala ng'ogenda ozuula ebiki. Kati ne fitina bwetyo bwetandika ebanga bw'olaba akawala akato ak'emyaka emito, bw'emala okukula n'egenda mu maaso ne tutandika okulaba obubi. Nga bw'oyinza okutunuulira omukyala n'omulaba ng'omwana omuto, bw'omala omusemberera bw'oti n'otandika okulaba mugaba, n'otandika okulaba emyaka gye, n'otandika okwevuma nga tokyadda ki mabega. Yeyo entandikwa ya fitina. Buli fitina yonna ejja abantu kungulu bagirabanga ennungi, naye gye bakoma ogigenda mu diipu batandika ogyevuma. Tuleme kubeera bantu balitunuulira mu mbeera efaanaganako bwetyo. Okukuuma emirembe kikulu. Allah yanyumya ku mirembe gy'abantu abaalinga mu Makka. Baalinako ekiseera nga tebalina mirembe, ng'ow'amaanyi ayiikiriza omunafu, ng'alina ssente yabeera ku ttoopu kusosolaŋŋana mu mawanga. Byaliko ekiseera mu jahiliya, kati Allah yagibajjukiza, falyabudu rabba hadha albayt, basinze omulezi w'ennyumba eno Allah, alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, eyabajja mu kiseera ekyali ekyenjala n'abajjirawo n'okutya emirembe gye baali batalina. Omuntu yenna akalulu leka kasuubiramu bingi na bulamu bwo nti bugenda kubbulukukira mu kalulu. Gojja okulonda yagenda osinga okufunamu, naye ate gwe oyinza okufuna olubale, n'ofuna tiyagaasi, n'ofuna n'ekkomera, n'obulamu bwo ne bugenda. Tulina okugezaako okulaba nga tuteekawo emirembe, era we tusabira aba security babeere bennyini ekyokulabirako ekisookera ddala mukuuma emiki emirembe. Obutayiwa mu bantu tiyagaasi, bukebe bwa tiyagaasi, noza kati baava ne ku bukebe, ziyinza okuba ndebe. Aba security bennyini babeere ekyokulabirako ekisookera ddala eri bannayuganda
obutatabangula miki mirembe, obutakuba mu bantu tiyaggaasi, obutabakubamu masasi, obutakuba bantu miggo, bakuume mirembe kubanga kyekibayisa security guards. Bo bennyini babeere ekyokulabirako example erina kuva mu bantu abo. Kati n'abalonzi bakuume emirembe egyo gye balabye mu bantu abo. Ebigendera ddala okusinga okumalawo emirembe gy'abantu mu kiseera kino kye tulimu kwe kubba obuki, kwe kubba ate obululu. Leka kwetaba mu kye bayita kibba bululu. Sanga omusiraamu bakukozesa bakuwadde obululu bwa mirundi 4, bakuwadde endagamuntu ez'abantu ab'enjawulo. Teweetaba mu kye bayita okubba obuki, kubanga ekisookera ddala khiyana, ate kye kitabangula emirembe. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza tukuume emirembe mu kiseera kino ekyokulonda. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatusibirira alwaswaya, ebintu bye tulina okuyitamu mu kiseera ekya fitina, era bye njagala obbasibirira mu bigambo bya Nabbi Muhammad. Ekisookera ddala, ilzam baitak, weekuumire mu nnyumba yo. Weekuumire mu ki? Nabbi atukubiriza kukuuma mayumba gaffe. Ki Nabbi kyategeeza? Okubeera awakaawo n'abantu bo. Omaze okusuula akalulu abagenda okukasuula, genda awaka obeere n'abaana bo. Lwaki oleka abaana bo mu kutaayaaya n'owulira be bakubye tiyaggaasi nga n'owuwo mwali? Ilzam baitak. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi yagamba sallallahu alaihi wasallam, hadithi erimu Abi Dawuda, tuli fenna, yagamba nti waj'alu alharas buyutakum, mwekuumire mu mayumba gammwe mu kiseera ky'ebigezo. Beerako awaka n'abaki? N'abantu bo. Ekyokubiri, amliku alaika lisanak, kuuma nnyo oluki? Olulimi lwo. Abantu bangi bagwa mu nsobi y'ebigambo. Kuuma nnyo, alzimu alaika lisanak, olulimi lwo lutwalenga kikulu. Bameka abali mu buduukulu olw'ebigambo? Ojja kwogera ekigambo awo ekikuma mu bantu omuliro, abantu bajjule, abantu bakyankalane, kabe kasinge nga kyekigenda n'okutabangula emirembe. Kuuma oluki? Ebigambo byaffe bibeere bitono. Obutasonsonkereza bantu bakutte emmundu, olina jjinja, ate booli kasuka, ate bodduka mu bantu. Okubya omusirikale ejjinja azze omusaayi, yakutte ki? Odduse mu bantu, ekivaamu nga bonna abakola ki? Abasasiro olw'obusungu, kubanga nabo bantu bajjula. Tulina kukuuma nnimi, ebigambo bibeere bitono. Tetusosonkereza bantu na bigambo. Naye kati mulimu abayinza okugamba seeka ate nga atiitidde nnyo. Ebigambo bino bye mbagamba bigambo bya Nabbi Muhammad. Ekirala baganda bange abasiraamu, buli fitina yonna ejjanga mu nsi, noonyanga obusiraamu eddiini egamba ki? Tonoonyanga nti analysis munnapolitics ayogera ki, agamba ki? Onoonyanga obusiraamu bugamba ki? Olaba Nabbi bw'atuwa amagezi. Ekisookera ddala, ilzam baitaka,
wekumira awaki awakaawo. Nabbi yatuuka n'ogamba sallallahu alaihi wasallam nti ekiseera kijja kutuuka ekya fitina, alqaidu fiiha khairu min alqaim, ng'atudde yali seefu okusinga akoze eki ayimiridde. Gwatudde gwoli seefu, atudde awakaawo gwali seefu okusinga oyo agenze anoonye fitina gyeri, atudde khairu min alqaim, walqaim khairu min almashi. Nabbi n'atuuka noga nti ekiseera kijja kutuuka ng'ayimiridde, khairu min almashi, yasinga obulungi, yasinga okubeera seefu kwoyo akola ki atambula. Oyo ebigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebitaliimu kubuusabuusa. Kiseera kya fitina kijja kujja ng'atudde yasinga okubeera seefu, ali seefa than oyo atambula ayimiridde. Kitegeeza ilzam baitaka, beera n'abaki n'abantu bo. Ekyokubiri Nabbi yatugamba wa amliku alaika lisanak, kuuma oluki olulimi lwo. Omuntu gw'olinaanye awagira pate endala, ate naawe owagira pate kiki ekivaamu ng'oyogera ekigambo ng'akubakira oluyi, nga muvaamu mulwana kumusoosonkereza na kiki na kigambo. Kugamba abantu ebyobufuzi babitutte ku levo ndala nnyo. Mbaddeko ku TikTok awo nendaba oba abadde mukyala waawa ayambadde yero ate akakofiira ka reedi ne bamusitula ku mukulu nga balinga abamusitegedde nnyo ntambuza ya kifaananyi ekyo oba kyebadde message yaki naye nga bamugjawo bamusitudde, baali bamugobawo nga balaba tasaanye bakola ki. Bano balala obulabo obwo obufaanana bwe butyo. Lwaki tutuuka ku leve eyo etuuka n'okuboola abantu kutuula we tuli? Naye ebyokulonda bya kaseera biggwa, tugenda kusigala nga tuli bantu ate nga buli omu yeetaaga ki munne. Naye Nabbi yatugamba nti amliku alaika lisanak, kuuma oluki. Ekyokusatu Nabbi kye yagamba nti wakhudh bima taarif, kola kyomanyi, kyotamanyi tokikola ki tokikola. Weekuumire ku kyomanyi, kyomanyi tokikola, kyotamanyi tokikola. Wakhudh bima taarif, kwata kyolinako okumanya. Tugenda oluusi ne twogera ebigambo mu kiseera kya fitina bye tutalinaako mutwe namaki namagulu. Osanga omuntu ye alina ku ssimu ye ng'akalulu yakalangiridde dda ani asinze, nga ye ebyokulonda yafulumizza dda naga okusinziira ku analysis yange wendi wano ekitemu gundi yasinze. Ekyo kitegedde oti gwali ekitemu. Uganda yonna egyetoolodde obululu bwonna obubaze. Wakhudhu bima taarif, omuntu yeekuumire ku kyamanyi. Kyotamanyi la tahudu fiiha, tokikubaganyako debate na birowoozo, era tokiwaako analysis yo. Banga omuntu ajja kufulumyawo ekigambo bamubuuza akana n'akaki, ate we bamala okukusiba okuvaayo kikaluba. Oluusi omuntu ayinza n'okufuluma ng'ate bagenda kulangirira kisanja kyakubiri, lwe bamulowoozaako.
kisanja ekiriddako ekyokubiri. Njagala okukubiriza nti buli muntu yenna awaga abantu ng'abakumamu muliro oba okoze kibi, tetukuma bantu muki muliro, wabula abantu tubagambe nti suula akalulu, saba Allah atuwe ekisinga obuki obulungi. Ekyokuna nabbi kye yatugamba, wadaa ma tunkiru, byonna bye tulaba bye tutamwa tubireke. Buli kyolaba ekitali kirungi kikole ki kireke. Okukwata ejjinja olikasukira abasirikale si kirungi, kireke. Okukuma ebipiira naddala ababoodabooda mu kiseera kya kusuula kalulu, ekikuvuzisa emipiira emikadde ogiweeke, batuuke okukubuuza ogitwalawa nti soyibu yagintumi. Olabe bagenda okuteeberezaamu nti oyagala kwokya ki, oyagala kukuma bipiira, oyagala kwokya bantu. Weewale nnyo ebintu allati tuthiiru lfitan, oba weewale nnyo ebintu bye basobola okukuteeberezaamu nti byagala kutabangula miki mirembe. Naye okutta emipiira, tuli mutunzi wa mipiira, wuyo ogivuga mu kiseera ekyaka emikadde nno, nga bakukwata baga nti tugira tukubuulirizaako paka akalulu kanaakola ki. Wallahi kagenda okubalowoozaako be baasiba, nga n'omukulembeze yalayira dda gwe bali babalayiza, bagenda obalowoozaako nti waliwo omusiraamu, ate ffe abasiraamu we bakwata ffe kiyitirira, bakugattikagatikakaawo ADF, ne bakugatikako obwannalukalala, ebyaffe teriiyo, alondoola. Twasigaza kintu kimu kunyeenya mitwe na kuleeta istigifaaru nga bikomaawo. Astagfirullah. Naye nga abasiraamu abali mu makomera, naye bwerogera abasiraamu bali mu makomera nga tunyeenya emitwe. Astagfirullah, hasbunallah wa ni'ma, nga kikoma. Mulowooza lwaki kikomaawo? Basooka ne batwawulamu, ne tubeera n'abakulembeze ab'enjawulo. Bamufuti tulina bameka? Ba umara bali bameka? Ono wayogerera abeeno nti ate oyo si waffe, tubeera nti muleete omukulembeze wammwe nti ate oyo twamuggyako dda. Kati ng'obeera mukomera nga Idi etuuka nga baga tulina abasibe beetaagayo ente, walidina waveeyo ente nga bagibakuba. Ebyo twasigaza. Naye obusiraamu butugamba ki? Wadaa ma tunkiru, ebitamwa byonna tubikole ki? Tubyewale. Ensonga ey'okutaano, wa alaika bi amri khassa nafsak, kola ebikwatako nga ggwe, kola ggwe ebikwatako, bikufuule ki? Bize. Kola ebikwatako ebigenda okukumeekinga okubeera bize. Leka kubeerawo ng'oli aido, olondera walala, ogenze kubala bululu bwewalala. Ndagamuntu esoma ndala bakusanze n'endagamuntu nnya. Obusiraamu butugamba ki? Alaika bi amri khassa, faayo ku nsonga ezikwatako nga ggwe, ez'abalala zikole ki? Abantu mbutuufu betufiiririra be baganyulwa, bakuba ne bakujjamu eriiso nga tasobola likuzzaamu, bakusiba n'eruzira obadde omukaayanira nga tasobola nakujjayo, takumanyi nakumanya.
nga baleka eyo ng'ensi etambula, takumanyi nakumanya naye owooza kimu awamaani, naye nga awamaani takumanyi nakumanya. Busiraamu butugamba alaika bi amri khaasatu nafsika, faayo kubikwatako nga ggwe, ebitakwatako bikole ki? Era nga nabbi bwatugamba min husni islaamu almar'i tarukuhu ma la ya'nihi, mu bimu ebiraga empisa z'omusiraamu kuleka bitamukwatako, bibitakukwatako ng'obireka. Ekisembayo yagamba wadawa anika amuri lamma, ensonga z'abantu ez'awamu zikole ki? Zireke. Oli akuyita jja tugende twekalakasi, jja tugende twokye ebipiira, jja tugende tukole kino, gundi yali tatuwagira tugende tumukube, ebyo birekere ddala. Bannange temukuba bannammwe olw'okuba tebabawagira, temukola obulumbaganyi ku bantu olw'okuba si bapate zammwe. Oyo mwagazisa omulundi ogujja abeera owappateyo. Emesegi yange eyo gyenjagadde okubasibirira mu kaseera kano akalimu ebyaki, akalimu ebyokulonda, tubiyitemu nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yatukubiriza, ng'era obusiraamu bwe butugamba. Naye ogenda okulaba abantu abamu ng'embeera eno etuyinza tubuguma. Leka kuteeka ssuubi lyo mu kulonda bululu, leka kuteeka bulamu bwo nti bugenda kukyuka olw'okusuula akaki. Essuubi liteeke mu Allah. Allah gw'olina okusaba. Allah tukusaba otuwa ekisinga obulungi, tutaasa abantu baleme kuyiwa misaayi. Allah atuwa ekisinga bulungi basiraamu. Yeyo edduwa gye tulina okusaba, kubanga tetumanyi ekirungi kiri luddawa. Entegeera yaffe n'endaba yaffe eyinza okuba ey'okungulu, naye tusabe nnyo Allah yasinga okukola ki? Yasinga okumanya. Nsembyayo hadisi nabbi Muhammad, nabbi yagaa nti kunu ahlasa buyutikum, mubeere abantu abakuuma amayumba gammwe. Weekuumire nnyo awaki? Awaka, okusinga okubeera mu sitenseni. Kunu ahlasa buyutikum, mubeere abakuumi b'awaka. Beera n'abaana bo, beera ne mukyalawo, bisigadde obirabire ku ntimbe. Eyo hadisi akhrajahu Abu Dawuda. Twekuumire nnyo awaki? Awaka. Bw'omala okukola ekintu ekyetaago, genda odde, w'oteekeddwa okukuuma n'abantu bo, beere nabo. Tukuume emiki, tetuyiwe emisaayi. Emisaayi kikulu mu bimu ebyajja n'eddiini eno ey'obusiraamu, kukuuma miki? Misaayi. Bino mbyogedde nga munnaddiini, siri munnabyabufuzi, wabula twagala emirembe mu nsi yaffe. Nensaba aba security babeere ekyokulabirako ekisookera ddala mu kukuuma emirembe. Beewale okukuba mu bannayuganda tear gas, okukuba mu bantu amasasi, okukuba abantu emiggo, okutyoboola eddembe ly'abantu. Babeere nga bekyokulabirako ekisookera ddala. Balage discipline, maximum discipline, nga kyekyokulabirako ekisookera ddala. Bakuume emiki, naffe be bakuuma tugoberere ebiragiro. Lwaki ososonkereza omusirikale olw'okuba ojjudde? Olina jjinja, alina emmundu. Bintu ebyo tebyenkana ejjinja n'emmundu. Ojja mukasukira ejjinja, akuba essasi likwata abalala, likwata omulala. Tukuume emirembe. Uganda yakubaawo, ejja kusigalawo, ate yeetaaga abantu.
n'olw'ensonga eyo ebigambo ebyo njagadde okufundikira nabyo. Nensaba abantu abali eyo abeesuubira okukuma mu bantu omuliro, bambi muyambe bannayuganda ku bulamu bwabwe, bakuume obulamu bwabwe, baleme kuyiwa misaayi. Obulamu bw'abantu kyekikulu okusinga n'akalulu, naye akalulu kano akateeka abantu ku bunkenke. Ate abantu ekisinga okuneewuunyisa bakagendamu nga bamanyi nti tekaliimu bwenkanya. Lwaki mugenda mu kintu ekitaliimu bwenkanya? Oli naagamba nti tumanyi teri bwenkanya, ate n'okigendamu. Ekigambo ekyo kyakabenje, okuyingira mu kintu ky'omanyidde ddala nti zaala, ne bamala okukusekula, aye n'ogamba kino ne kino ne kino. Banga ebitibwa by'abantu biyiika mu kalulu, sente z'abantu zigenda, abantu bayiwa emisaayi n'ebirala. Naye tusaba Allah mu kiseera kino akituyiseemu mirembe, eggwanga lyaffe aliteekemu emirembe, atuwe abakulembeze abalungi. Allah tukusaba otuwe bakulembeze balungi, b'omanyi nti ayi Allah mu kumanya ko nti be balimu akalungi eri bannayuganda, ayi Allah betusaba otuwe. Tukusaba ayi Allah okkirize okusaba kwaffe, okulaajana kwaffe, ayi Allah okukkirize. Otuwe abakulembeze abalungi abanaayambako bannayuganda okusinza Allah, abanaayambako bannayuganda okutambuza obulamu bwabwe, abanaayambako bannayuganda ebyenfuna okubeera nti buli omu tabulwa kyakulya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Olwaleero saagadde kuwanvuya kubanga mpiseeko eyo babadde bampisa sayidi zeeyo.